mtu mwina batulaba bana flash on television tuli ku revolutionary politics ne mkulu John mkulu ono John ankwadde yasalawo nafuko mu America naye nga musajja weri eri jebogera Railota Motors birota n'olwensonga eyo mutukirize tubabuzeeko nti mwasuze mutya mwasibi mutya okusenza gye tulabidde wonna mu nsi okutwaliza awamu nitubaza omukama atusobozesezza okutuyisa mwaka 2024 katuli mu mwaka 2025 our first show guno omwaka ne mukulu John nawe tukwebaza omukama yabali kukuuma nakubadde ebinaku ezo baddeko ng'oli mu kosefu mukko naye nga weewaawo by God's grace here you are and you are very fine. We glorify and say thank you Lord for the gift of the life He has given you. And thereafter tungaba tutegeeze gwanga nti tukomye mu revolutionary politics ebyobufuzi ebyenkyukakyuka gw'omwaka 2024 ogulabye otya 2025 kikyolowooza so wetujene mukulu John ye atuweemu endowooza ye nga kinoomu ye agulabye atya 2025 kikyasuubira n'amagezi gali tuwadde ffe Abannayuganda bali ku butaka namwena abali mu nsi ez'enjawulo ssebo tukwaniriza ku program yaffe olunaku olwaleero ey'enkyukakyuka. Ndi musanyufu nnyo Dr. Hebwa for having hosted me omwaka twakagutuukako mu nnaku zino entono ddala n'okuba tooki mu mwaka oguyise ntuuse okusasira kwange eri abo bonna abayise mu kusomozebwa omwaka oguwedde ate era n'ensanyuka wamu n'abo ababadde n'okusanyuka omwaka oguwedde tuladde ne baganda bafaadde n'embaga ate era tulabyemu n'abantu abalwadde abafiiriddwa abantu ab'enjawulo. Omwaka guba muwanvu gubaamu ebintu bingi ebisoomooza n'ebiseera ebisinga gubamu disappointments y'ensonga kyo tuba tugumaliriza tugamba nti kuliko omwaka olw'ensonga nti buli awandiika resolution kizibu okusanga omuntu alina resolution ngeri 50% done ebiseera ebisinga ebeera 30-20% naye naawe atalina akantu konna kewalaba omwaka oguwedde tekitegeeza nti Katonda tagenda kuba mwesiga omwaka guno so mbalamusizza ate era mbaniriza mu programu yaffe revolutionary politics nga tuyingira omwaka ogw'ensasagge 2025. Yesebo era nga tutunte ebyobufuzi ebyenkyukakyuka era tubategeeza nti anytime from now tugenda kuleeta program eriko nti politics and faith. Gwe, do you believe in religion? Do you believe in your faith? Do you believe that politics is happening the way it is happening? So anytime new program tujajiba tusaako era nga nyonge okubajukiza kindly this is 2025 we likely to kubeera mu byobufuzi byebayita manga oba ebyamaanyi ebiri mu dduuka misinde yambuka kiira tojja kukikola kibooko gwe gunuma gwa kibooko by the way so bino tubisuubira so mukulu John oba is it possible bamusobola okunfunayo kye bayita bulletproof press jacket kwa kati bino byakwebereramu tetujja genda mu field eyo ng'otaddemu ka t-shirt kono suubirayo kibooko zigenda kwo n'olwensonga eyo mutukiza teke program fenaku olwaleero nga tutandika n'omulamu okugamba nti gwe 2024 kikyoyizeemu kikyolabye kikyolowooza where can we improve not even us entire leadership system n'abasigadde bonna abatulaba n'abatuliriza advisors 2025 twagitambusiza tutya where do you feel we have to improve and where you feel we went wrong. Hand over the mic to you. Sebo Dr. Hebwa ekibuzo kyombuza kiri so broad nzikiriza nkimenyemenye mpola mpola bwe nti it's so much disappointing kibi nnyo okubanga ensi nga Uganda eyakkiriza ogenda mu multi-party dispensation essaawa eno gwenga ow'amawulire munnamawulire otandise okubanga weteekateekera bulletproof meaning nti ensi yaffe tennaba kutuuka kuba na multi-party dispensation y'ensonga lwaki bwe tutuuse mu 2025 tutandise okujjukira 2019 tutandise okujjukira 2020 ebyaliwo ate nga twali badde tugamba nti yes kino kirungi tugenda kulaba democracy nga abeera practiced mu ggwanga lyaffe so kino kano kabonero si ka buwanguzi
eri eggwanga lyaffe naddala gavumenti yaffe nga eya NRM etwala eri mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda, kubanga kyandibanga ddala kituufu ng'obuwanguzi teyabutwala nga yabba bubbe, kubanga abantu ebirowoozo byabwe n'entegeera yaabwe n'endaba gye balabamu ebintu etandise okutuzzaayo mu maziga. Twandiddamu okulaba Black November wa 2019, twandiddamu okulaba ekyaliwo mu mwaka gwa 2020. This is 2025. Tulabye bingi ebibaddewo mu mwaka gwa 2024. Kyesigenda kwerabira ekisinga okunnuma nti gwe mwaka gwe twewuunyirizaamu abasajja abayivu nga Mpuuga, Honorable Mpuuga oba Oweekitiibwa Mpuuga ng'ekitiibwa bwakyetaaga, nga bwe tulabidde Pastor omubuulizi w'enjiri Abedi Bwanika, tulabiddemu abantu nga Bannannyondo nga bakoze coalition ey'okulwana naye nga balwanyisa bannaabwe, balwanyisa ekibiina ekyabatuusa we kibatuusizza. Tulaba omwaka nti gavumenti ate ekisanyukira. Lwaki ekisanyukira? Tulaba coalition gye baakoze wakati waabwe ne Alien Skin, olwaleero nga Bannayuganda beeraliikirivu, bayinza obutaddamu kubeera na bulinda minyira, bayinza obutaddamu kuba na mimiro gyabwe, bayinza obutaddamu kuba na bintu byabwe, kubanga Alien Skin yavuddeyo n'agamba nti mutulindeko mu kulonda. Naye waliwo omuntu eyakoze naye endagaano, coalition eya DA. Kitegeeza bw'ogamba nti tuyingidde omwaka maŋŋa, onzizaayo ku ki Alien Skin kye yayogedde n'agamba mu kulonda. Ekyo nno kigambo si kirungi, era twalabye okulumbagana wakati w'abayimbi nga omuntu talina nsonyi agenze mu maka g'oli amukubye ebintu byonna abyonoonye, amutadde mu loosi ya $3,000,000 n'alibadde ntunulira loosi eyo, naye at the same time ntunulira ki ekyaliidinze to that. Kati bw'oŋŋamba nti tuyingira omwaka omuzibu, tuyingira omwaka ogw'okuba nga tugamba nti Mukama erifa abeegayirizi n'abasabi b'eggwanga lyaffe tutandise okusaba. Kati kyekiseera abasiraamu batandika okunyiga akabaani, abakatuliki baddeyo ku Sapule Mama Maria, abakristaayo tuddemu tubikule Bayibuli, abasabi balinye ensozi basabe. Kulwaki? By the way, Musumba, ndabona kwita Musumba mukulu John. Yes, ekyenebazaako by the way guno omwaka gwennyini nsonyi okusalamu nti 2019 2021 omukulembeze His Excellency Bobi Wine Robert Sentamu Kyagulanyi yatugamba ntino mujja kiwulira. Kakati abayimbi ne bamubaninga okuyimba ne babitwala easy life. Kakati tukirabye n'abayimbi bennyini bavuddeyo kati bazze mu politics. Yakibagamba mujja kiwulira batandise okukiwulira. Era kakati tulabe kati bato ejiranga n'etonya. Kati Katonda okuwa okubeera revolutionary leader akuwa spiritual insights, spiritual feeling. Katonda bw'akulonda nti gwe mukulembeze abaako ekyenjawulo kyakuwa abalala kye batalina, akuwa obunnabbi. Naawe ekigambo nze nakyogedde naye ng'okyogedde. Bwe yagamba nti mujja kiwulira, baali tebamanyi nti abayimbi olunaku lumu Salimu Salali bagamba nti temudda ewange. Tebaakirowoozaako kubanga balowooza nti balina amaanyi mangi. Era bwe yavaayo mu kufa kwa yali ani ono omuyimbi yali omuzanyi wa Katemba Katolubwa yakola maiden speech ye oba yakola speech ye mu kufa mu lumbe n'abagamba bulijjo sirina we mbasanga. Naye bannange mwewala okukozesebwa mu respect your talent. Naye nga ekigambo ekyo agenda kigattako emabega ku CBS yali abagambye nti buli muntu ajja kikola ki? Ajja kiwulira. Omwaka 2024 nga buli muntu akiwuliddeko. Tugenza okumalako omwaka 2024 nga abayimbi batandise okutegeera wawe nga buli mbuzi ezze ku nkondo yaayo. Tugenza 2025 batandise okwejjirayo obutafaali buno obuyinja buno bupeeva bwe beekuba. Si kirala kuba nti kye twagala, naye olw'okuba nti ensi yaffe waliwo omuyaga ogwagala ogitwala gy'etalina kubeera. Waliwo abantu abali mu kukolerera okumakinga sure nti Bannayuganda tubeera mu maziga. Abantu ng'Oweekitiibwa Mpuuga
nze njagala tutwale ekyokuyiga ekibadde Syria kuba nakyo kibaddewo mu 2024 bwe tuba tukuba tooki mu 2024 coalition omusajja eyaggyeko Assad yakutte ebibinja ebitakwatagana ne byekwata lwampaka tebatandiseewo kibinja na kimu kipya tebatandise kibinja kipya ebyabaddewo byakwataganye ne bikkiriziganya nti kati kiki tulina okukola kwe kujjako omusajja atukulembedde mutabani taata we yatufuga emyaka 26 mutabani wo wuna atututte emyaka 22 bonna wamu bali myaka 4 mu plus ne bagamba tujjeko omusajja kati ebirala bina tujja biraba oluvannyuma ekyo kiremye coalition Uganda okubeerawo bwe tuba twagala enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda naye ng'ate bw'otunuulira omukulembeze de facto leader kati aliwo essaawa eno yadde nga tulaba prime minister owa Syria nti yakyaliwo naye omukulembeze gwe tutunuulidde waggulu tutunuulidde omukulembeze oyo Ahmed Hussein eri bannayuganda batamumanyi yazaalibwa omwaka gwa 82 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yazaalibwa mwaka ki 82 meaning tuli mu mulembe ogw'okubanga Africa ne Middle East tutandika okufuna abakulembeze abagenda okukomyawo omulembe ogugenda okukwatagana n'emirembe gy'abantu abaliwo entegeera y'abantu abaliwo ebiro n'ebiseera eby'abantu okutulugunyizibwa kati ffenna tuzzeeyo ku bunkenke tonkubira essimu toyogera ku byobufuzi tuzzeeyo mu mulembe ogwo tuli kati gavumenti etaddewo group z'abantu okutujjukiza obujambiya okutujjukiza embazzi n'otujjukiza abantu abatambulanga ab'obukumbi abafedemu UPC abatambulanga n'obukumbi kati betulaba bali eniskini bye bali mukola ebyo ebintu gavumenti zedda ze zaabirina tetusobola kusirika nga tulaba waliwo abantu baffe abagenda okubwa amayinja ku mitwe baffe kubanga kino ekintu kiri propagated by the government itself. Government teyinza kuŋŋamba nti omwana asula mu kizungu omwana asula ekatwembu yatulemerera tekisoboka nga bwe yali ejja mu bukulembeze yagamba nti ffe olaba maama wange yambuuza nti empiso ne bweba eguddewa tuginoonya ne tugifuna kati tosobola n'omuntu avudde n'agamba nti ffe tujja bakuba naye abalemi okukwata tewaliiwo excuse government gyesobola kutuwa nti abantu bano tebamanyi ku lwaki kubanga bombi nga we batandise okukola effujjo bwe beerozezzaako bokka na bokka bagezesezza eryanyi lyabwe ne bakizuula gavumenti negamba okay tukitegedde poliisi yakoze eti ripooti yasose ya poliisi yamazeemu nnyo amaanyi teyakwatiddewo muntu yenna emanyi we basula kati tolina bw'oŋŋamba nti gavumenti teri mututeekateeka kutandika kubanga tulaba abantu abeetugumbula bokka na bokka so omwaka tugumazeeko bubi tugumazeeko n'okweraliikirira tugumazeeko n'okugamba nti tugenda kubeera tutya mu 2025 so let us not take things light tetugenda kutwala bintu nga bya bulijjo nedda tutunuulire ebintu mu ngeri ey'enjawulo tulabe bano abasajja tubayigirako kyab'ensi endala at the same time gwali eyo alowooza nti tebikwatako saagala kukomyawo ŋŋombo ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti lindako jja kiwulira kubanga tukiwuliridde mu ngeri nnyingi azze ayogera ebigambo ebigamba nti bapolitician bannange temubeesiga lwaki tuddeyo ku ki ekibaddewo mu 2024 yes 2024 tubadde ne coffee bill ebaddewo coffee bill yajja buli muntu n'aginnyonnyola nzikiriziganya neŋŋamba nti okay buli muntu yenna simba emmwanyi tova ku mmwanyi emmwanyi ne bw'onookowa n'ezika ejja kufa bw'oliddamu amaanyi n'ogirima n'ogirabirira ejja kuloka eddewo ekifuula emmwanyi okuba ey'enjawulo ku bintu ebirala byonna gavumenti bwetukira ogamba nti eneebere ne department eyaayo ne watabawo department ya kasooli ne watabawo department ya binyeebwa tewaliwo department ya mpa department ya soya eri luddawa twogera ku kintu ekikomyawo obulamu mu ggwanga lyaffe Uganda
naye ke kaseera bannabyabufuzi we baatuviiramu. Abasajja nga Pastor Serwadda baavayo ne boogera ensi yaffe ng'ekimanyi bulungi nti bwe tuba tusala omwaka enzikiriza zonna enkristaayo ezikiririza mu Kristo mu ngeri yonna oba mu Katuliki mu Advent mwani tuba n'okusaba okwekiro okuyita mu mwaka. For the first time twalabye nga Pastor Serwadda bamuganye lwaki yayogera ku mmwanyi. Gavumenti teri ready kuwuliriza muntu ayogera ku kunyigirizibwa kwa muntu wa wansi. Tekyagalira ddala. Era bwe kutunula negamba nti ono John ali luddawa lwaki ayagala abantu bamanye ebizibu byabwe. Naye tetubeera basanyufu kubanga ffenna tuyina ab'eŋŋanda abanyigirizibwa. Bwe tuba nga twogera ku mmwanyi njogera ku jjajja wange. Oli ali mu kyalo eyalabirira bazadde baffe ku mmwanyi. Olwaleero bwe nzira ku ttaka lya jjajjange ne ntandika okulima emmwanyi ziddamu ne zikula. Emmwanyi ekwewuunyisa nti olugijjako olumbugu n'ogisalira n'ogibigula n'ogibibira bulungi eddamu n'etandika okulaga nti munnange enzuukusi. Eyawukana ku bijanjaalo. Nze I call upon all Ugandans. Tetugwamu maanyi kulima mmwanyi. Omwaka ogwedde guyinza okuba nga moyo si malungi n'etteeka lyafulumye. Tetuganye bagenda gizzaayo mu Ministry of Agriculture. Naye era ne bwe yalisigadde mu DA gyebadde alonda abakulembeze y'omu. Ne bwe twaligambye esigale era yali erondedde abakulembeze baaki baayo. Tusale nga tuli focused nga bannayuganda. Tumanye ebyo ebiyamba okugenda mu maaso. Abantu bano abatutulugunya tebagenda na buli kintu kyonna. Tutunuulira Asaadi yagenze naki. Omusajja yabadde alina ennyumba ng'erimu golodi ekisenge kye n'akifuula nga kyanjawulo. N'akifuula bulletproof bwe babadde bamutwala nga ennyonyi zirina kujja mu kampowooze zisobole omuwonya ekibambulira ky'abantu. So nze ndowooza bannabyabufuzi ke kaseera tweddeko oba beddeko baddemu batunuulire obulumi bwe tulina nga bannansi. Ensi yaffe tugyagala. Twalyagadde okubeeramu n'abantu bonna. Naye ekyokuleeta amaziga ekyokuwagira bigrupu by'abantu bijje bikuba abantu amatafaali ku mutwe amayinja ku mutwe ebintu by'okubanga abantu batuuka ne bagenda ne malwaliro ne bakuba abantu ne babatta. Naye oli n'asigala nga omukulembeze w'ekibiina ekirala DA agamba oyo ye wange. Ekintu Katonda nga yalonda omukulembeze omukulembeze wa National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga Katonda yamuwandako eddusu bwe n'amugamba nti kati gwe kulemberamu abantu for a revolution. Toyina muntu gw'ogenda kuleeta akole ng'ekyo kyakola kubanga teyeeronda naye yeekanga Katonda amutuusiza waali. Absolutely, and that's very true. Bannabyabufuzi abalowooza nti mugenda kukolayo ba Kyagulanyi mulimba. Muddeyo munoonye Katonda abalaga omukulembeze omutuufu. Newe kitaba ekyo mumugondere tukwatagane ffenna nga bannayuganda tukomyewo demokrasiya mu nsi yaffe. Tumanye nti tuli mu mulembe gwa multi-party dispensation. NRM weeri we all live to exist. Ebyokutaŋŋana biveewo n'ebintu ebyenjawulo. Wow, and that's very, very true. Era ogenze n'oyogerako ku mukulu Mpuuga nenzijukira Kalika yayogera nti awamu ne Alenesi okwangu omwaka gwadde muzibu nti Mpuuga n'agamba mu bayimbi bonna bendeese n'ogwendeese wakabi ne bakola agreement kaabwe bwe naagendanga bwano tambula nange tukulanga bwe tuti neneebuuza mu bayimbi bonna Alenesi gw'osobodde okuleeta. Alenesi n'atugamba munnange birds of the same feather they flock together. Olaba ono munnange nze nabba kasimu nene munnange naye yabbayo ebitaano ffenna tuli kyekimu ne wakikonfaminga tiyakiwakanya. Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo bino bye byaddako n'alumba ansambya n'agikuba. Mufeeza flock to what? Together. Abakugatako wa DA oba akwawulako. Agenze mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri abakakanyeko abakubye
ekyokusatu luyimba ki olumufuula okubanga muyimbi w'amaanyi luyimba ki pate buli muntu ayagala pate ekitegeera kyegamba waliwo abayimbi singa ali agala abayimbi bamugattako bwe yalireese Ronald Mayinja n'aligambye owaayi omusajja aleese omuntu adamayi kale byonna byaliwo naye owaayi Mayinja kale okitegeera bwe yali kuteya nga bannandujja n'aligambye owange omusajja ono eriiso lye liraba naye bw'olonda omuntu asobola okugenda mu maaso ga kabaka gwe yeeyita ow'ekitiibwa n'akuba eŋŋuumi n'adda ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka n'abakuba gwe yeeyita ow'ekitiibwa n'ayisaawo n'obubaka bwe obugamba bannange mutulindako mu kulonda tujja mututeekateekera kife nga bannayuganda era kiki yabadde era gavumenti lwaki tetandika omubuuza biki bye mugenda okukola kubanga basibye abantu ba NUP abasinga obungi nga babuuza what next mutubulire ekiddako ono alangiridde waliwo ekijja mu kulonda kiki gavumenti awo yalitandikidde naye ebyo byonna bigenda kuyitawo tebigenda kwogerwako tulyoke tulabe bannaffe nga babakwata babasiba babatulugunya abantu babulawo tugenda kulaba namwandu basemwandu tugenda kulaba bamulekwa ng'ebyo byonna bikolebwa gavumenti kubanga zino group gavumenti yezireze zino group gavumenti yezitaddewo sirina bukakafu bugamba nti gavumenti eremererwa abantu ng'abo who are they bebaani era omukulu John bwe njagala okubuuliza nti kino under this generation kitulazaawa abaana bayigamu kimu kino bw'olaba nti no music industry itself efuuse violent naye ate ne neebaza ku mulembe gwa His Excellency Bobi Wine Bakamiliyoni Bebe Cool their fights zabanga za muziki nga bigwere eyo tutumanje naye kati bakijjeeyo eri bakyete mu sitting room bali beekubiranga mu bisenge byabwe bayinza bweffe we twakulira abamu nze saali muntu wa music nga bonna sibamanyi nali simanyi Kamiliyoni simanyi Bebe Cool simanyi nga tubiwulira mu baana kubanga omulembe gwaffe ffe twakula we nakulira twali bakyalo kati ebyo ebintu by'entalo tetwabimanya ffe twawuliranga buulizi nti waliyo omuyimbi Bebe Cool Bobi Wine tetwamanya era sinza kuddawo n'enjogera nti waaliwo bato naye bino ebyolwaleero bintu bizibu kubanga oyinza okulooza nti bali mu bato naye nga batemu bakujja kubalumba waka bano abatambula n'ennyondo bano batambula n'ejjambiya ennyondo how sure you omuntu ne babagamba nti temwambala ngoye z'amagye bo bazitambuliramu bavuga emmotoka ezitaliiko number plate abo that kind of music taliyo ekitegeera twalinako abayimbi edda ffe be twawuliranga nga tukyali baana bato abayimbanga Rasta Robo omusito bamanya musajja yajja Rasta Robo manya biki ebyo ebintu bwe bityo okitegeera obulango bwa manya bakubanga obulango manya bwaki bakolanga ebintu byabwe otega kyegamba naye nga tubawulira waliyo abayimbi Kamiliyoni waliyo baani naye olwokuba nti kati ffe nze nali twali tusinga kutegeera ate bano bayimbi ba gospel ffe be twali tumanyi era nga nze manyi nti omuntu omuyimbi ow'amaanyi atali wa gospel yali eri wamala kwa ewaka be nawuliranga era sinza kulimba nze nti mbamanyi nnyo oba nti ndimanyi yesaategeera naye ng'ebintu byonna twategerako abantu abamanyi ffe tumanyi ba Fiona Mukasa tumanyi Jim Reeves kubanga be bantu abaakubwanga ewaka byebintu bye twalinga tutegeera naye kyannaku nnyo olunaku olwaleero okubanga tugamba nti tutandise okutegeera ki kye bayita omuyimbi ow'amaanyi nga tumanyi bakubi ba nnyondo kizibu era ensi eyina gyerage watali watuufu twalyegombye abasajja abakoze bw'omala okutegeera n'otegeera Bobi Wine n'otegeera Bebe Cool ne baani n'ogamba nti bo baali ba miziki lwaki bano tebeekuba talenti ne bagamba nti kati twetwale mu talenti tulaba King Saha byakola ye entalo ze ne Bebe Cool za nnyimba nabo beekube kuba nadde mpuliriza aliwo omuntu yangambye nti John wuliriza kano n'aŋŋamba nti kati ono yakuba kataala oli n'akuba manya gundi ono n'akuba manya biki oli n'akuba gundi ne ŋŋamba ezo zaali ntalo nti olwo lwali lutalo lw'amaanyi ne mbagamba kati nno bino ebyabano bya Jambiya bajja kwetemako emitwe ogamba abantu nti nno rest in peace
alien skin, rest in peace. Omu ku bakulembeze ba DA afudde akuba alumbye motoka yoli agikubye. Kubanga kati omu ku bakulembeze. Yeah. Nanti mchino nange tuwaza ngebade ngama nti the truth be told nti omukama tumwebaza 2024 naye we wouldn't wish okulaba bano abali mu kulwana bayingire 2024 with the same motives naye okusinzira ku statements zaabwe naddala ono omuvubuka ono yenga agamba mutulinda ate mu kulonda naye ate guno yambala ballet police ne tima n'ogamba twagala obununuzi bwaffe twawangula akalulu ne bakutwala eruzira singa polisi ya Uganda ebaddemu ne kye tuyita ensa yalise Alice Kene mubuuza plani yamwe ki bwe batamuyita kiba kitegeeza is part of the government. Exactly. Because it takes a moment of thinking ono ayambadde engatto z'amagye ebyambalo by'amagye motoka tena namba plate emotoka okitaddeko byogitaddeko abantu bamanyi teganga oli nayo n'ogamba twalemereddwa lwaki ffe tugenda mu lukuŋŋaana just somewhere ne drone ne zivaayo n'ennyonyi mu bbanga nejja lwaki tebakozeeko embeera yonna gavumenti yali tuyambye n'ekwataaga agavubuka abantu ne badda mu nteeko. We are not safe at all. What are we grooming? What are we grooming? The group bigenda kuba bimeka bigenda okutuula mu Uganda bigenda kunyigiriza muntu wa wansi gavumenti ng'eseka abo be bagenda okuteeka ku polling station nga balina amayinja ga minzaani kubanga bagayinamu experience nga balina ebiso kubanga babirinamu experience. Government bweto bwezerera ababbi bweto I'm not ashamed to say that. Lwaki kyekya Samando yali aweereddwa assignment kye ya Musa. Government bwe yagamba nti egenda bani abamukuba amasasi era bamukubira ki ebyo byonna ebintu gyebiri era bimanyiddwa kati group zino ze balowooza nti zigenda kuvaayo zikube His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bo balowooze nti akyali mu level ya gaali yasukka ku gaali takyali wa gaali. Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa National Unity Platform era president w'abantu omulondi yasukka eddaala ly'eggaali. He is no longer a hooligan. Tali mwabo ebiro n'ebiseera byayitako kati yakyusibwa. He is a transitioned guy. Are you ready to take over the nation? Alowooza bintu bya ggwanga lyonna. Talowooza Kampala, talowooza Buganda, talowooza Uganda. Alowooza coalitions na nsi za njawulo. Kati gwe bw'oba okyamulowoleza mu ggaali nti ono Kyagulanyi yeetaaga okuteekako eggaali eyo ndowooza ekyali myopic nnyo okumulowoleza kweri eddaala. Bw'oba onoolwanagana naye go political, go policy, talk muyite mu discussing. Tomugoba na ku radio, tomugoba ku TV, tomusirisa music we kubanga bano bomutaddeko tebagenda kuba music we tewali. No musician Uganda asobola kuba music we. Akuba music we nga we yekka. Naffe abamutegedde nga tuli bakulu lwe tutaliko gamba naye twali ludda obutawulira music yono tugambire ku Jennifer ffe twali luddawo. Some of us were boda riders in Kampala ninga ze nyimba tetuziwa buli muntu akera kumacha kuvuga gaali kudduka misinde genda kola. So in this I think he's beyond ebyo group by'ababbi. He's beyond. So bali mu byabwe batugambe nti bali mu kuteekateeka kibba abantu kubanga ababbi b'amataka bonna be bahayalinga abantu abo be bahayalinga ono gwe bakuba amasasi gwe balwana naye ne bamufumita ebiso yali ani ono omukukutivu yagamba nti nze nkukube ekikonde kimu n'ofa yali ani Sobi ne yeewaana n'okutta abantu nti nze nabatta. Gavumenti emugamba nti kati gwe tukuwadde tuyambeko mu kunoonyereza ababbi b'ettaka. Ani aba omubbi? Nze nnyinza okuwa Sobi ankuumire ettaka lyange. N'aba mulamu.
there is a saying nti noonya omubbi setting omubbi okwata omubbi. Send a thief to catch a thief. Kiba kitegeeza nti naawe bano bennyini gwamukozesa gwe mubbi tukwatireye ababbi banna abalala. Ababbi abalala. Okitegeera kyegamba. Gavumenti bw'eba eyagala emirembe, bannayuganda tube n'emirembe. Bannayuganda tweyagalire mu nsi yaffe. Tweyagalire mu multi-party dispensation. Nti omuntu bw'awagira DP taba na musango. Ne bana aba DA tubaleke. N'abe-NRM babeereyo n'ekyabwe. Abe-NUP babaleke. Enzikiriza bazireke. Baleme kuteekawo bibinja ebibinja. Nze wane hate tuba tulinaanye. Naye bwe bakubuulira ekiri ewaabwe, you don't even admire seeing them. Oyinza n'okutandika okuyita abasiraamu abalina essaala ekolimira abantu abafa. Abasobola okunyiga akabaani kuba nali nkiwulireko ng'omuntu agamba gwe kanagenda nenkanyiga akabaani oba akalaadi something will happen. Sikiinaako bukakafu ekyo. Naye nga nali nkiwulireko nga bakyogera. Kati y'embeera gye batutaddemu nga bannayuganda. So I think nti ke kaseera tuve mu drama. Tuve mu kwagaliza bannayuganda okufa. Tugenda mu mwaka 2025 nga bye tulabye bingi mu 2024 ebisobola okutulaga ebisobola okudda. Era in this nze naalisabye bannayuganda naddala abaagala enkyukakyuka tusooke tubeere bakkakkamu. Tusooke tutunuule omukulembeze wa National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze w'enkyukakyuka wa revolution eno eriko, awandiise olunaku olwayo n'agamba nti omusabi essaala ewangula. Lwaki akiwandiise? Bayibuli erina weegambira nti Katonda nti atta enkwe z'abagerengetanya. Yobu yakyogera nti Katonda atta z'abagerengetanya. Wakyogeredde nga ndi mu kutunuulira ekiri wakati wa Lieniskini ne munne manya Palaso. Ne ngamba wait a minute. Ne ntunula ekiri wakati ebukomansimbi kye bagambye Nannyondo abantu ba NUP ne bamugamba ffe tukwegaana ebikolwa byo. Katonda okutta enkwe z'abagerengetanya bw'atyo bw'akikola. Nti abantu b'ebukomansimbi nti leader of opposition bwe yavayo n'agamba Nannyondo nze sikukakangako kusayininga bintu bino. Nannyondo yakuteyo abantu be 5 n'agamba bannange ffe ab'ebukomansimbi tuganye batwetondere. District yonna n'etuula n'egamba Nannyondo tukugobye era tokyaddamu kwata kadi yaffe. Katonda atta enkwe z'abagerengetanya. Tozannya n'omuntu omusabi atunuulidde Katonda. Eyo yakubiri nkuwa nno ebyenjawulo. Nkweyo okusatu nkulage bw'atta Katonda bw'atta tumalirize n'essaanya. Bye yayogera omwaka oguwedde ne byayogedde omwaka guno nga gutandika. Biriwo ebifaanagana bye yayogeranga mu kkomera. Byayogedde mu nnaku zino byasembyeyo okwogera. Byagadde okufaanagana ebyamukubye emiggo mu kkomera. Z'abagerengetanya. Era mukulu John ekintu ekyagundi mwennyini nti era nga tuli mu revolutionary politics 2025 essaawa zino nga tukuba ettooki ebibaddeko emabega ate tugenda 2025 either we avoid them or we continue with the situation nga bye bibadde. And that's why we are trying to give you analysis of what happened last time n'ekigenda amaaso 2025 kiki kyoyizeemu, kiki ekikusoomozezza, kiki kye tulina okwongerako, what is that we need to improve on, whatever it may. Nti natunulidde Ssaanya ng'ayogera individually ne ngamba the truth erwawo naye eventually amazima gatta ne gakomawo. Ekintu kya Ssaanya lesoni nnene nnyo. Tumala kwekoona omuganda nti tumala kwekoona tukatujjukira okubuuka. Naye nze kyenzikiriza kwegenda akola statement nti nze gwe mulaba omukyalo oyo yampangisiza ennyumba $5,000,000 ne bulengezako fuluma mbu bweti ngamba ddayo. Balamu yankozesa bwatu bengezako okutunula nedda tunula side zeno. N'alaba nga kyemuyitiddeko. 2024 bwetu bwegenze.
2025 naye ayagala kukyuka ave mu mbeera eri gy'abaddemu addeko mu mbeera endala. Tubuzaayo ssabo ddakiika zaffe 15 tuweze essaawa yaffe. Tugende ku point yaffe ey'okubiri. Ng'omaliriza kweyo point eno ey'ebyobufuzi nga tetunagendako Port Bay awamu ne bamwitaani these party reforms, things of that kind. Golowooza, was it ethical? Political reforms zino okujja mu kaseera kano. Yes, balina eddembe lyabwe. Naye kino kye kiseera mwe balina kukolera ekyekintu. Essaawa zino, to me, this is my opinion regarding political reforms mu ggwanga lya Uganda. Nti tewali political reform egenda kujja ng'ebenefitinga bali ku opposition oba bannayuganda. Era buli political reform egenda okuyisibwa bannannyini nsi, bannannyini buyinza, the authoritarians abayina amaanyi, abayina emmundu, bamala gitunulira ne bagamba nti eyite oba teyita. Kubanga palamenti ya Uganda ne palamenti za Africa ezisinga obungi yafuuka office ya president aba ali mu ntebe. Nti office tegenda kuyisa kintu kigikuba. Kati you cannot bring a reform at this time of the day. Period. Gye tugendamu. N'olowooza nti bagenda gireka eyite ng'enyigiriza oba ng'esala kituufu eri bannayuganda bonna. So I think they are not called for. Okay. They are not. Intentions zaazo teziriwo kuyamba bannayuganda kubeera bulungi. The intention. Waliwo ekiseera ky'osobola okwetamu political reforms we baazireetera. Kubanga tujjukire zituzzaayo ku Dr. Kizza Besigye, zituzzaayo kwa Mama Mbabazi gye zaatandikira. Why now? Why now? What special thing is it with it now? So I think at this time, bannayuganda kye beetaaga coalition, twegatte ffenna, tube n'eddoboozi limu, tutwalirize, tuleete democracy mu ggwanga lyaffe Uganda. That is it. Okay. Nti okwegatta kwaffe ffenna nga twegasse omulundi gumu, tusobola okuleeta ebirala. Kati ne tusaba busabi gavumenti ezzeeko Katonda gy'aba atuwadde, ne tugigamba nti kati tetwagala tutunule mu political reforms, tutunulire ku presidential term limits, tutunulire ku age limit, ebyo byonna bikomewo, tubiteekeko kaapu, tubisiiringe, tewali ajja kuddamu, tukwate kino. Eyo gavumenti eba tekyayina kati eba emaze okulozaako ng'era erabye ki bannayuganda kye beetaaga. As of now, sisuubira nti there is anything positive ekigenda okujja gavumenti ekikkirize nga kiyinza ogijja mu bukulembeze. Okay. That's very nice. Revolution Politics ne mukulu John live in USA naffe wano nga tuli wano ku butaka mu Uganda wano ekyaddondo. Mwaka gwe gumu nga gugwako tulabyeko ebintu ebyenjawulo nga bwe tugendako deeply in a national unity platform. Gwe mwaka gwe ndabiddemu nti leader of opposition byalina okukola ne batalina okukola mbize. Ndabiddeko Joel Ssennyonyi ng'agamba kino kiriwo ekiteeno munda, kano kiriwo ekiteeno kwegamba abasinga babaddewo nga tuwulira just beekuba bwekubi just bikonde mu kuvumangana just mu parliament. But kuguno omulembe ogwa Joel Ssennyonyi as a leader of opposition tulabiddeko kugamba data abadde mu parliament munda ne bamutuleta wano mu sitting room yaffe. Do you believe nti aba leader of opposition abaddewo bonna babadde bakolera government? Nze njagamba nti ebiro n'ebiseera we bituuka Katonda aleeta obukulembeze obubaawo mu biseera ebyo. Bayibuli egamba bw'eti, kuba ndi muntu omusomi wa Bayibuli, egamba nti Katonda aleeta okugezesebwa ng'obusobozi bwe buli. Omulembe gwa Joel Ssennyonyi okwawukanako ku ba leader of opposition bonna ababaddewo,
gufaananyeemuko gwe nsobola okugamba nti omulembe ogwakola bwe tuddayo mu gyenkaaga nga leader of opposition Milton Obote. Mu biseera bya Milton Obote government opposition yali y'amaanyi nga kyesalawo kyekyo era ng'eyikuba tooki mu gavumenti. Kye tulabye ku Joel Ssenyonyi kati ng'ali mu kukola nti ye leader of opposition asobodde okuba tooki mu gavumenti n'akuba tooki ne mu kibiina ky'akulembera wonna ng'abakubamu ki. Era tulabye obukulembeze bwe nga tebutandikidde ku bwa leader of opposition, obukulembeze bwe ne bwe yakwasibwako sase. Twalaba obukulembeze bwe nga buli within and outside, meaning ye mukulembeze Katonda gwe yagatta ku mukulembeze wa National Unity Platform agenda okusobola okuba ng'aleeta ekintu ekiri generational. So nze ndowooza kyakoze kwe kubadde yenkola entuufu erina okukolebwa mu mulembe guno. Kankuwa ekyokulabirako wano mu Amerika nti ebintu ebikolebwa mu gundi mu seneti oba ebikolebwa mu state mugenda okulaba nga babibagidde babibateeredde wano. President bw'agamba nti ngenda kukola kino bamugambirawo nti ekyo tekigenda kukola. Era ogenda okulaba nga bagamba abastate buli omu yeeyawuddemu tebagenda ekyo kikola bakigaanyi. Yenkola Joel gy'ali mu kukola nti addidde politics ali modern n'amuleeta okusinga oli politics ow'okwekwekerera n'otayawula wakati wa opposition na government interest zaabwe ne zifaanagana. Kubanga aba leader of opposition ababaddewo bampuuga interest zaabwe zibadde zifaanagana eza government nga toyinza kutegeera ddala ono ali mu kuceekinga government oba gwe baceekinga oba bali equal. Kati yenjawulo eriwo mu bukulembeze bw'endaba. Sigenda kukompalinga Joel Ssenyonyi na bali bakadde nka mu comparing ne mukulembeze munne avudde mu kibiina ekimu. Nti tunuya Joel Ssenyonyi ku myaka gye ebbanga lyamaze mu gundi tuyinza n'omuyita political novice, omuntu okufuuka leader of opposition n'ateeka gavumenti ku bunkenke. Naye nga tutubaddeko n'owekitiibwa Mpuuga owa DA kati atendeka abalwanira maaso ga Kabaka. Okitega kyegamba bw'otunuulira obukulembeze bwabwe olaba ng'oli yalina kyakwatagana ne gavumenti ate ono kyatakkiriziganya na gavumenti, meaning ono akyekinze nnyo gavumenti ate okusinga oli bwe yagicekinga. So I think he is one of the best parliamentarian gwe tubadde naye mu mwaka 2024. All right. So nga makulu gacho nga betugambye nti no 2024 we are trying to check nti where did we go wrong? Where did we remain stuck? Where do we need to improve? So ye Joel Ssenyonyi agende maso, in other words. Era his services singa abawulira lino. N'alisabye agende bugezi maso. Bamwongere ekisanja kya leader of opposition. Okay, Kali. That's it. At the same year, wenalabideko omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Stentamu bamukubira kanesta nga tuli mu zituwa ezatutambula mu kko ne bakaba stoppinga mu kko. So ne nebuuza these tours tubadde tutambula mu kko zibadde zibikula abasoga abantu oba zibadde ziba zibikira amaaso gaabwe? Gavumenti negamba no. Kuno okutambula kututambula mukko mu different zones, different districts. Muna Uganda zibikulwa nnyo amaaso. Government negamba no. Temujja kwongera maaso na any tour mu ggwanga. Stop. Gwenga kinoomu as a revolutionary practitioner. Tour zino zibadde zitegeeza ki eri ensi okutwaliza wamu? Neyanze nnyo olw'ekibuuzo kino Dr. Hepwa nti national tours ezikoleddwa ekibiina kya National Unity Platform nkulu nnyo eri ekibiina nga kyo, kubanga kibiina kito kiri mu kwezimba, kye kisooka. Ekyokubiri kiri mu
kibadde mu nkola ey'okugamba bannayuganda nti ffe tetuli mu Buganda, neeno gye muzze gye tuli. 3, inclusiveness, nti buli lwe kitambula abantu bongera okutegeera, naye obuzibu bwe kirina buli ewantu wamu, nti ebibiina ebirala byonna bigatte, byonna CNRM naye byonna bikole ki? Bigatte wamu. Obigambe nti nammwe mutambule mugambe abantu ntugenda kuzimba oluguudo just olaba baba nakola ekintu ekyo. Kati bw'ogatta ennyonta bannayuganda gye balina olw'enkyukakyuka n'obwesige bwe bateeka mu bakulembeze kireetawo fear, naye ng'ate kirungi nti ekisooka kizimba boldness n'okumanya central voice evaawa etutwala mu nkyukakyuka. Okitegeera nti NUP bw'etambula n'egamba nti katugenze kotido, gavumenti esooka n'ekuleka n'egamba genda ate oyinayo omuntu egenda okulaba nga ne kotido wakwata jjaamu ng'e Kampala n'egamba ngagamba owaaye wetunamutuma kabera maido kubanga bateekayo ezeewala naffe gye tutamanyi oba waliyo enguudo tewalina kkubo lye baggala, bagenda okulaba nga abantu bulijjo gye bali. Kati ekyo kye banyoomerera ne bagamba nti tetuuka mu kifo kino, kigiyambye nnyo obunyoomerezi bwa gavumenti, kigiyambye nnyo okukakasa eri abantu nti ddala baagi. Very right. At the same time kiwadde NUP challenge okumanya tugenda kuuma tutya akalulu kano ke tuyita revolutionary voting, aka protesting vote. Kwanga protesting vote buli munnayuganda bw'alina okwetegeerera tuli mu mwaka ogwa protest vote nga tuyingira okulonda okw'okwekalakaasa nti tukulonda tutya, because that is also another sensitization gye tulina okukola mu community. Tutendese tutya abantu what we call a protest vote, abantu ogitegeera. Kubanga protest vote tetutunulidde entalo, tetutunulidde bannayuganda kufa, tetutunulidde bantu kufiirwa bintu byabwe, tutunulidde nti no ku guno omulundi luli batukwata gafula twali tetweteeseteese, ku luno tweteeseteese tutekedde n'amaanyi gaffe. Ki kye tutaakola luli kye tulina okukola kati bwe tukola national tour zino zongera tulaga nti ne gye munyooma nti teri bantu, waliyo abantu, waliyo obululu bwammwe. So as I say nti it's so much good a thing ekibiina okuba nga kikola national tours. Ziri very expensive, si nnyangu kuwanirira kubeerawo. Njagala I salute diaspora nti esupportinga nnyo, and I call upon all diaspora okwegatta okwogera eddoboozi erimu. Let us give support to our motherland. Let us call for peace in our country, and let us call for democracy in our country. Leke ekibiina Mukama kyataddewo tukiwagire kigende mu maaso, ebigendererwa byakyo bitegeerekeka. Twebaza Katonda nti eryoka ngende tonya ne tulaba ensisira bwe zenkana emyoyo, nti olwaleero tuli twali tumanyi ebisiyaga, twayogeranga ku bino, kati byonna byaggwaawo, kati twogera bintu birala, kati butafaali bwe bwatandise okwerumba. So in this Katonda tenkwe z'abageringitanya buli abapangapanga ebyabwe. Okay. Nga tumaliriza. What is your mindset? What do you think about abolishing court bells in Uganda? What is your mindset? Yes, we know it's against human rights, but in your thinking, what do you think could be the government's interest on this? Okujjawo court bells kintu kya bulabe nnyo eri bannansi, era ekiba ekyokwekaabirako tuwekaabireko ng'obudde bukyali. 1, ngenda kutunulira 2 scenarios or 3. Esooka, gavumenti ejjawo court bell nga tugenda mu kaseera k'okulonda, we batandika okuyoolera abantu nga tebalina misango, we bagenda okutunuulira abavubuka bonna babamalire mu makomera. Tuwulidde empisa eziri mu makomera,
abantu ab'enjawulo nga baziwaako obujulizi. Tunuulidde ne tulabanga n'okutuuka olunaku olwaleero waliwo abaakwatibwa mu 21 abatajjanga mu kkooti. Bwe bajjawo court bail kitegeeza nti it is another way of reducing support ey'abantu abaagala enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. 2, it's another way of psychologically torturing people abagenda mu byokulonda kubanga tugenda mu myaka emizibu. Era muzadde wajja kugamba kati ne kooti ne ssente tezijja tuyamba, tetujja kulaba, tetujja kujjayo. Kugenda mu bintu ng'ebyo. 3, waliwo empisa ze baagala okuteeka kati mu baana nga bw'olaba Saanya abaavuddeyo 19 ba prisoner bavaayo boogera biki. Kubanga banajjawo court bail kiba kitegeeza bagenda kuteekako omusango gwonna otandika okwogera nga Saanya. Baatugamba tukkirize, kati baatugamba tulina ebimotoka by'emmundu, nze sirina na gye mbimanyi nabikkiriza naye kati baganda bange simanyi bimotoka gye bigenda. Kati that is what we're going to see. Bwe bajjawo court bail kitegeeza waliwo abagenda okuvayo nga bayiza ebisiyaga kubanga gyebiri. Bwe bajjawo court bail waliwo empisa gye bagenda okuteeka mu bannayuganda. Twandirabayo abantu abakubibwa obuyinja nga be bavaayo kati mu makomera kubanga bakusibira byabufuzi ne bakusiba n'omutujjo ebijambiya. Bajja kuteeka mu kkooti otandika okwenyumya nga Palaso bwe yenyumiza n'agamba nze bwe bansibira mu Amerika nali ne bali abatujjo abasingayo ne batandika n'okuntya. Omwana bw'amala okufuna omutima ogwo ng'omutadde mu kkomera abadde agamba NUP, DP, abadde agamba CP n'omuteekayo agenda okudda nga agamba nze nkukuba ettaffaali ku mutwe. Gavumenti kino kyereese tekigenda kuyamba bannayuganda. Ekyokubiri ebattire future yaabwe. Ogenda ba student bagenda kwekalakaasa omwaka ogujja. Makerere yeekalakaasa buli kaseera. Bw'onojjawo bail kitegeeza abaana ogenda bafiriza courses zaabwe. Olaba tebaba na mazzi mu kkomera, tebaba na mmere mu kkomera. Abantu baagala battanjala. Gavumenti erina na busobozi buwanirira bannayuganda nga tebata. Egenda kwongera okuzimba amakomera amalala. So nze I call upon the government of Uganda. Bannange mwagale ensi yammwe. Muzeewo bail kubanga ddembe ly'abantu okweyimiririrwa. Abantu bwe baba bakwatiddwa leka bayite mu proper channels, abatalina misango bateebwe ku court bail. Abeetaaga court waliwo n'ebisango ebimu Mbugundi yankubye oluyi, manya Gundi yayise mu lujja lwange trespass, tebyetaagisa muntu kubeera mu kkomera. Tukomyewo n'emisango gya community abantu bayiga okulongoosa ku nguudo zaffe. So in this tuba tusobola okubanga court bail kwegamba it's illegal. By the way, it's very illegal okuma abantu court bail. Okay. Sebo, kadde kaffe awo we tukomye olunaku olwaleero. Nenga, it has been such a wonderful show. Era nkwebaza mwabali mu America mwebale kubaawo mwebale kutambula naffe. And I got to appreciate the time you take ngoli ku research and you think of what you're going to play it mu mmere y'abantu getoyita amatu nanti emmere y'abawulize basobole okuliza biki ebigambo ebikuvaamu okugatta ku nsi yaffe. Manyi nange mba sometimes enjogako nga omukulembeze Robert Kyagulanyi nti buli wooli wotekerako ettaffaali ly'oku nsi yo esobole okukyukakyuka mu kino ekibeera ekirimu. Gokwata essimu oba okukwata any call tugamba netuwanyisiganya ebirowoozo. That's the only way of supporting revolutionary politics. Wherever you are, you can do what you have to do. So I totally appreciate. Thank you very much for your time. They will find us on www.theflashlightug.com, our website. Ngabigamba byogeddwa wano mujja kubisanga wamu ne ku website twagimaliza bulungi nayo kweri etambula. So abasobola okubiwuliriza, you can read about them. Abasobola okubiwuliriza mubiwulirize, abasobola okulaba obulabi mujja kubiraba. Program eno ejja kubanga ya every Monday nga tetugamba ejja kubangawo buli kiseera Mukama nga ye mubeezi waffe. Nkwagaliza okusibwa bulungi Ssebo, Katonda akutukumbire. Beera bulungi. N'abavujjirize Ssebo tubanoonya tubeetaaga to support us in here and there. We went wrong. Guno mwaka 2025 we call upon sponsors for this program. To support this program,
si kintu kyangu nnyo. Ffenna tumanyi data bw'atambula e Uganda. I will be so much appreciative eri abantu abayimirira wamu ne programu eno okusobola okulaba ng'egenda mu maaso. Manyi nti guno omwaka gwakanayo kyani. So be part of this struggle, be part of words of wisdom, be part of loving each other, kubanga ffe tetusharinga bubaka bwa nsasagge naye twogera ekyo kitulowooza nti kyamulamwa kituyamba okugenda maaso nga bannayuganda n'okubeera obumu nga bannayuganda. Tetusiga bukyayi naye ate twogera ebyo bitulowooza nti bijja kugasa eggwanga lyaffe. So we call upon sponsors from all walks of life eri abo abawulira nti kitwogera kyongerako struggle. Kulwa Katonda ne yange Mukama abampeere nnyo omukisa. Naffe Mukama akutuweera omukisa era mwebale nnyo, mwebale ddala. God bless you. Yes.